firimu yaffe inetandikira mbulambalamba tutandika butandisa tugenda maaso okuva mu studio 10 home of art Zoom Studios 2 itandika butandisi aba Zoom Studios bakutusaako era nga begasse buli bannaffe aba Nansawood Entertainment UG banono sinema nyingi zibakutusizaako era twaga tubenga neno tugira baji batusizaako olwaleero tutandika butandisa tugenda maaso mpola mpola era tusande kuleka ndio subwa ntandikwa kifananye etandikwa film songa filimu ya Kafero Jamada tutandika butandisi ebyama mu maka ekitundu ekisooka songa ku mulundi guno tulina abazannyi bomuli musajja mukulu Kafero Jamada ng'akwerezanga matovu ekyalitandikwa tosubwa sala ku lutumu kakati ku lutumu oba ku lusumu Senyonja Nul ng'onakwerezanga nsamba Naziwa Jauhara ng'akwerezanga na Kafero ate nga Bukenya Robert ng'onakwerezanga Kafero tukyali kunyanjula filimu tugenda maaso era nga nena mata Rania na Nyondo ng'onakwerezanga mama na Kafero tutandika butandisi tugenda maaso Segawa Anasi DOP Senyonja Nuruddin ye editor film Kafero Jamada ye director film kakati munange twatandika budde bwakumakya mu maka we tutandikidde waliwo omwami wuno agenda maaso ali mukyakwetereza aba ali awo nga muwala we era mukyalo kulaba taata omanyi mune maama yaddaaka ekyogenda mukyalo kakati adde akuyitamu naye tumaze ebyokweteekayo naggwe abulayo tukolako aliwa maama ukweni gyali nkweni kale mugambe nzija taata ali mukwetegeka muwala eyo gwe tulengera agamba kawe tugavaamu nitujaddako maka ga mutaka wuno Bandaali ali ku ssimu ayina bagenda maaso n'okubani bayogera nabo Bandaali Kafero Jamada musajja business nnyo era ofiisi y'essimu kale kanzija tusinkanayo alina program ey'okubaako omuntu gwayagala ogenda okusinkana kumbe omukyala najja omukyala buli kaseera abeera kuse kale n'omukyala okulabikira mu kabonero ak'okukutaako kiragira ddala nti omuliisa taba mubi akutidde ddala kakati omukyala yajjanga alina kyagala okwogerako n'omwami kwe kumbuuza oba yali alina gy'alaga waliwo ensonga eziruma omukyala nga bw'omanyi munanga amaka emu ku mpa gyegawangaaza ye communication kyokka omukyala bwajja alina bayagala okwogerako omwami agamba ndi busy tuukaawo ogenda maaso obeera buli kaseera ontawanya simanyi twogera gwe leero tolabanga buli kaseera mba busy omusajja toyina kumubanga omutawanya bwotyo kugamba nti kati sirina biseera olwo kirabe buli kadde omwami aba talina kaseera kayinza kuwa mukazi we naye omukazi lwagamba alina kyagala okubuulira era ekintu ekyo kibaawo omwami taagala kwogera era tujja kwogera yamugana ne buli gwe nkugamba nakyenjagala okugamba no nga tolina biseera ebiseera olibifuna ddi buli kaseera oba otambula obudde eno dderi ne leero lwagambye nti waali yekyusiza agamba alina gy'alaga bano inanga enfunirayo akadde manya ndi mukazi wo mbamaliriza okuloza nja kugamba nti kati nyina ebiseera twogere kati yamugaanisi leero Sauda ekyokwogera nja kigamba kiri ekintu eki amanyi kukola kintu kituufu mu biseera ebituufu n'agamba ngenda kuyigiriza bulungi nnyo mukazi gwe olabika ebintu ebimu tomanyi budde woyina bireetera ebitagwa otandika okuleeta ebintu wotalina kubireetera onzijako anyiiga mangu naye kati okimanyi ensonga eno nkulu buli kimu toyagala kyogerako ate nga n'ensonga nkulu gw'omanyi kyendiko oba kito gw'omanyi ekiŋŋaana okwogera nawe oba kito
bwe nkugamba sinnatuuka kwogera lwaki ate gwe wenkaka twogere oyagala kundeepinga kwogera nedda mbirese kale si mulimu omusajja nga Katonda yamukola bw'atyo nga ye ayomba nosinga emize gy'abakazi gyonna nga yagyetika kankuleke naye munnange manya mu ddwaliro mu ne batugamba nnyo genda ne babba abaffe naddala omulundi ogusooka saagala kunnyo kyoga akatandika okuzaala tugambe leero ogenda zaala kikatonda stupid kunkeera kunzijjako olunaku lwayo luna luzikiza buzikiza mukazi akeera okuyombya olunaku luna luzikiza mikisa gyonna ndaba agizikiza kakati waka balina mutabani kyava ajja gova nga tajjayo simu nengo oyenjera bwenjezi n'ogenda kati abadde ava ku nnyina nadda ku mwana gwe kyekikwenjezanga maama wanze ngenze kirabika abakika taata mbw alina gy'alaga ogenda mu lukuŋŋaana olw'ekikanza n'otekawo kakati taata balina olukiiko olw'ekika omutabani amugaa tugende ffenna zekika n'agamba ndi aa olwaleero olukiiko olw'ekika mwe abaana simugenda mbulosi lwakumanyagana kati ngaaga naye mu kiiko z'ekika mbadde manyi nange neetaaga nze teseetaaga kumanya tetugenda kikulakulanya tutya kati nga mugazi n'enkiiko ze tugendamu z'abantu bakulu mwe abaana bato musigala tugenda okuteesa ku nkulaakulana ey'ekika kati mwe abaana ebirowoozo byammwe bye mulina otambulirako bye bibaweereddwa ffe abakulu amaze okuba ntuteesa kati n'olw'ensonga eyo engeri nnyoko we gy'atalika gwe sigala nze ngende nteeseza ekika wano tovaawo ate woowuwawuba embaligo gwe mwana gwe okutambula okwo ngeza ne sikusanga onoonya okugoberera mbu tugende ffenna emyaka gyo gikyagoberera mwana n'atambula n'ava eno nadda eri ava ebula era dda ebweya bannange ng'aba wamanya emyaka egyo omuvubuka bw'avubuka abaamu n'akasimu ayinamu akasimu akeera kutambula ne tudda ku maka amalala aga mwami Kafeero omwana ngambye nti ate kati ng'asooka amutegeeza omukyala nga bwe bamuyise ne bamugamba beetegese nga basuliridde bakeera mu kyalo ekiro kyonna omutima ne gunnuma ne ngamba kangende mulabe ekyokgenda mu kyalo kyazze buzzi naye ng'ate abakyala abatendeke bwe wabanga onootambula olaganyisanga bukyali kati mbu omutima gwamulumidde mukadde mu kyalo asazewo gy'abaakeera kwe bagamba omutima gye gusula ebigere gye bikeera erako emitwalo emirala eta babadde basabayo emitwalo 15 onaga nti ngenda bbawo 2 ng'omusajja yenna ayagala mukazi we efirimu yaffe ekyatandika butandisi bagiyita ebyama mu maka ate munange nandigambiddewa mu budde be nange nalose kiroote kani ng'amugamba niyomanyi olala bw'obanga ogenda oŋŋambanga mangu okumanya nti leero ekintu tokikola nga bukozi n'okinsuulako bwotyo si kirungi naye mugira mwete ba munaye olwaleero ssente omuntu okutereka ssente si kya bulijjo danno yaloose bulosi ng'abeekasi bali bulungi kulikayo maama kakano tuba tukyali wano maama nga takomawo maama bigenze bitya gyo yabadde alina okugenda nebba naye omwami n'amwekyangirako ate biki mukazi wattu muzito bulungi yadde n'akato kani ng'agaje n'adendaza ebintu tebigenze nga inadde nsuubira aliya gwe nakugambako njagala wase ye maama naye ngenza okutuukayo nga yagenda dda munne gwabadde agenza okulaba tamusanze Maria kimumazeemu amaanyi kyogamba teyagamba ate maama ono yagamba naye teyamanya kugenda kwa Mariya maama abadde agenze kulaba Mariya akuba kyeyo omusiza bawalabu ekyo kituufu mwana wange kirabika omanye ennaku zino abawala bonna abalinnya ennyonyi baba bagenze kuba byeyo oba ne Mariya yagenda n'alinnya ennyonyi ng'agenze kuba kyeyo kufuna mukyala mulala owasa oyo kati ng'amugamba mwana wange nali njagala Mariya ono gwe mba mugenda naye maaso n'ekikola eky'omukwano omwana akuze nazzi kuno omwana nga bw'akula ow'obulenzi bamunoonyeza omukyala nywako kati mama yamugamba olina okulekani ofuneyo omukyala omulala anti Mariya kwe twali tusibidde olukoba Mariya alabika yagenda kwekubira kyeyo abakyala bamu babeerawo nga balungi era nga batunula ng'obufumbo naye nga si baakuwasa kakati munnange matovu ng'akwata kubo ng'ajja wa Kafeero yali mukwano gwe jjukira akedde wakati agala kwogera na mukyala mbu alina gy'alaga alina appointment agenda sinkana bakika n'ebintu ebifaananako bwe bityo kati ate yajja wa mukwano gwe eyagambye mbu agenda mu kyalo kakati njagala olabe obwangu lwakuba mbadde ndudde Mr. Kafeero okulaba
kati ningamba kapite okwo katono kubuzeeko nge abadde mbu alina gy'alaga n'agamba nikajasooka abuze ku mukwano gwe tobaddeeyo ennaku bbiri nga siriiyo tabaddeka si wabi kale ekyo nno Kafeero kyamusanyusa nnyo alugera nti bw'obeera ne mukwano gwo najja okukeberakeberako ekyo kikuzzaamu amaanyi era omanya nti obwase Luganda butambula omanye Oluganda olunywevu si lwe Luganda lwokka olw'omuntu gwe bakuzadde naye wabula ne mukwano gwo nga mukkaanyira nga mutegeeragana bulungi mufuuka abooluganda ayiseyo abuuze kwani ku munywanyi we tata wabula ne mukumubuuzaako amugambe nange osanze niwa luneetegeka osanze abewange bakavaawo abewa Kafeero bakavaawo balina gye balaze enkuŋŋaana za kitaawo zo zigwa bugwi kati ono yasooka n'abuuza ne maama olina okutambula taata yagambye ni waliwo olukuŋŋaana oluli mu kyalo olukuŋŋaana kyolwo mugamba mu budde neyerera bino tutegeezaako anti naye ebintu ebimu taata abikola yekka omwana kyeyemulugunyaamu kubanga webanga aliwo olukuŋŋaana olw'ekika ye omwana waali wano akuze omanye omwana we bw'akula n'atuuka myaka egy'obuvubuka ate afuuka muganda wo kati mu bintu ebimu muba mulina okuleeka ni mubibala mwenna kati omwana ono ekintu ekisinga omuluma bye bintu taata byakola ate ye musajja ono n'atabimanyaako ddewa buli kigenda maaso mu nyumba nkitegeera bulungi kale ndiwa kyesitegeera njagala olabe Kafeero wanjima omwami ono omula kakati nga tusooka tudde ewa Nakafeero muwala wa Kafeero akuzaalira kati omanye ekiri wano ima mukyala Kafeero eyagambye muwala we nibagende balaye ku mukadde Kafeero yabadde alina gy'alaga era mu kumwetikka zaala ng'amugamba nti munnange omusajja gwe nakuleese okukulaga ye kitaawo ddala oyo gw'olaba kale mwana kyava afukamira amubuuze wa olwo naye yagenze okuva ewaka mbw agenze mu nkiiko z'ekika njagala olabe firimu yakatandika jjukira loodi ono ayise wa mukwano gwe Kafeero alabe bwe yasuze naye ng'ekyamazima itoso abadde agenze okulaba be yakoze nabo entegeka baagitegedde ne basimbula era bw'amanya nti tebaliiyo bw'akitegeera baatuuse edda mu nfu talina mu kyalo gye yalaze olinda yazze kusinkana mukazi wa mukwano gwe kyobovayo kati yali yamuzaalamu omwana waffe kati omwana bali mu mwanjulira kitaawo owaddala ebyo bibeerawo bannange firimu zino tuba tuziraba ebintu ebimu bwe biba bizze bireme kutwala mitima na myoyo gy'abantu kukuuma bufumbo bwa maamawo owulidde kati omwana yasooka n'abuuza bulijjo bwe mba nga taata gwe mmanyi nga taata si yanzaala lwaki saavaayo dda yamugamba nti okimanyi ekintu ekyo ekiba kwogerwa singa nnyoko baamugoba dda mu bufumbo ekiseera ekituufu owulidde tuuka era tubadde tulinze essaawa we tunaakubulira ekintu kino okitegeere oleme kulabika nti otya waliwo ebintu ebikanga abaana abatono okimugamba n'akaaba bukaabi kati emyaka gyo gyakuguma kumenga zakyama nnyo era ng'amugamba ensonga zino ani byebimu ku byama ebibeera mu maka amaka matono nnyo g'osanga gatalina byama byago ebyama yamugamba kino kyekimu ku byama kyolina okulabika ndi okuuma kyama kya mu maka manya nti kitaawo oli akuzaala si ye kitaawo gwe gwomanyi nga kitaawo si yakuzaala kitaawo waddala y'ono era n'ebyama bye ng'omuntu era nawe beera awo ng'obize ekyama ekyo ekimu obaako efirimu egenda maaso tukyatandika butandisi nagambye gye tulaba emanyikiddwa nga ebyama by'omu maka ekyalo kino Kafeero Jamada oligino nemuzi tumujjukira mu firimu nga Bandaali Rani ya Namata Nannyondo ekyama kyammwe mu nju yammwe yamugamba ogenda kuddayo ewa kitaawo yammwe gw'omanyi nga kitaawo wabula manya si yakuzaala kitaawo akuzaala ebyaddala yenze sisinkane njagala era kati manya kyembadde nfa kwe kukulaba n'amanya nga kyuse kyova olaba yakedde kuba simu munga alina omuntu gw'agenda okusinkana teyabadde bizinensi yabadde agenda kusinkana mukyalo ono nansamba era okuva na leero omwana wange yegwe nansamba manya oli wangabi nenga bulijjo bamuyita Kafeero si wa nkima owulidde era toweddiranga ku nkima webali kulabiriramu kale nno ng'asooka yeebaza omukyala bannanga ebintu by'ensi bizibu musajja atu Kafeero gy'ali yazaala omwana omu wa buwala gw'ayina y'ono kumbe omwana wa matuvu
buli sawa njagala olabe obanga atudde ku maggwa kwewozaako nti sawende buli sawa naye omwana ono tanfaanana omwana tanfaanana wadde kaakati n'ebigambo ebibadde bivanga eri ebibadde bisinga okutiisa omukyala nafaana jajja omusajja ng'abadde yeeyogezanga mwana nga bw'atamufaanana kituufu naye kasita bulijjo munange ekituufu kiri eno omwana yamufaanana taata we omutuufu omwana kasita atuuke wa kitaawe olaba wasitamye obubakko egwekweka omusaayi gwo guva musa asekera eno mu bubakko kati balina kye bafaanaganyamu kati nga tujja atudde ewaka wa musajja mukulu wanje mwana ng'ava okusendeza transport kati ng'ajja asaba nnyo kuwe ku kasente ak'okutambula kwini atuulagawa naye bulijjo twogerera ku kati ngagane omuntu bulijjo gwe njogera naye ku simu njagala musinkana leero manye mwana wa njagala mumanya sinkana omuntu sooka olindeko omuntu bulijjo gw'ogenda okubanga oyagala okusinkana bulijjo tomusinkananga mujja muti okwogerezagana naye ku simu simu yange neevuga kati ngagana alindi awo nendaba omuntu ankubira kwe kukwata essimu kati ngenda owulira omuntu akubye nga muwala akakubira bonna kati alabika ali essimu gyakubye si gyagenderedde omuntu naye nagenda okulira ayogeza kawoowo bulala ayogera nga alimu akatungulu n'ennyaanya era neŋŋamba omuntu ono lwaki simulaba emboozi yaffe neekulira awo nga nsindikira message nange ndemusindika kati babadde nga boogera nga musindikira bu message ku whatsapp bu text messages Gima- era nga boogera nawa kale yagwa mu mukwano n'eddoboozi ly'omuwala eddoboozi ddungi ayagala alabe oba omuwala mulungi ebyaddala ukajolaba osawa zino naga mwana nga olina okwegendereza omuwala ayinza okutega eddoboozi nga bwe bano bakijambiya n'ojja ogwa mu buzibu n'oleeta obuzibu gyeyakubanga long number yadereredde olowooza aliwo omuntu akuba essimu nga tagenderedde beera gwe beera mwegendereza nnyo bajja kusuula mu bubaddi wulidde mwana wange kintu kimu enamba y'omuwala oyo gijje muyo kati maama yamugamba essimu agidiriitinge naye bannange teri kintu kyewunyisa nga muntu kubira ssimu nga tomulabangako eddoboozi liwooma ne lisukka n'owulira ng'oyagala omulabeko ne bakutta kwegamba oyinza okulira ng'ayogeranga ekyomuggulu maama yamugaba kabeera kabaddi enamba y'omuwala oyo gijjeemu toddamu yagamba toddamu kumulowooza adde okwagala okuddamu omukubira muwala mubi nnyo wabula ne maama ekyo kyompa budde naye omwana nga ayogera mwana ayogera bulungi kale enda naye kyoba okola oyanguwayo saagala kitaawo akomewa kanera kye yakola ng'agamba nti kale kanjira ngenda ku mupiira ng'agenda ku mupiira mbu ebyogenda okulaba omuwala abivuddeko kagenda alabemu endiba naye maama kati nga tuva eyo kererwa ate ntya kuze ebbanga lyonna omwana tatandise okulayika ndi akandakanda nnyina ate sawa zino ndaga kani ng'amugamba ebbanga lyemaze nga mpita kafeero taata essaawa eno yegenda okubanga ekyusa byonna nga ndi ku lujja ewaffe ewa maama kani ng'amugamba nkubulire nange wetwalabagana okimanyi nti kafeero ani matovu twali twalabagana dda bwetulabagana ne matovu oyo matovu nga tweyagala matovu yali mwavuyavu bambi okole ki ebiseera ebyo okiraba neŋŋamba bannange nkoze ntya kaakati we beeyagala ne matovu nga tamufunamu olubuto aluweza sabbiiti ezi kati ng'agamba olubuto nga mbeera nalwo sabbiiti 3 weeks 3 ze kunjogereza kati ng'agamba mba ndi awo kumbe waliwo n'omusajja yali yanneegomba dda ye kafeero nga tebajja kunkwana nga sigenda mu bufumo naye nga nagenda mu bufumo n'olubuto lwa sabbiiti 3 bwentyo bwe ŋŋenda naawe maama leka kyogamba wagenda kyova olaba abakazi bano oba ogenda omuwasa yeetaaga sooka kkebera atamanyi nti ozalidde ku abantu abamu ne mu mikolo egy'okwanjula bambi tugenda yali tasobola negundi okubanga tuluzaayo ebyo ebiba bitwaliddwa naye oluusi ebintu biba babitwalatwala dda zadde ku myezi baba bakutegulula dda ennamba esinga baba bayimbula dda nga teziweza kati abayimbuzi azalira ku myezi abala mwenda abamu tebakebera oba omuntu gwatwala bamuyimbulayimbula dda kale newava obuzibu ekyo kiwemu akaseera ng'amugamba nti nsogwe linda kati bw'anaaba afudde nga tuli awo mu lumbe ndyoke nkabateme nti naga singa kitaawo yaafa then omwana nja kubanga njogera nti siwe bakuzaala watuufu kati omanyi otya nti yanaakusooka okufa maama nga mugakyabulijjo abasajja bwe basooka okufa abakazi okiwudde mwana wange nansi abasajja bafa nnyo bwe basooka okufa nga abakazi tebannafa kati kafeero bwanakulira nga mpita nansamba nakubuuza erinnya nalijjewo njagala olabe nange kati omwana ebibuuzo byabuuza bingi wali oyagala mbeere maama atabuddwa kasasiro wali oyagala kani ng'amugamba mufo ky'okuneebaza oli wano nkazakaza bukazakaza
singa nagenda ku ddagala ne baŋŋamba okugyamu oluto ne ndujjamu ne kanywa kasasiro wandisese ag'amaaso amalungi wandibadde nago akane katu ne kabanga okutunula butunuzi kalinga omugoyo nawe oli muwala owulidde kiri kye bino byonna byenkugamba gonoza toli mukazi gwe tebiri kutuukako nawe olufunyi gwe naye woolizaala omwana musajja n'atakuwasa toliruzaalira mu maka g'omusajja ali bakuwasizza mwana gwe tontabula naawe tonkabyakaabya mwana wange ndi nnyoko tonkazakaza kyenkamba ge mazima ate nkoze na bulungi okulaga ekika kyo nyabo maama bansonyiwe ng'omwana omugezi yeetondera maama we okulabika ndi agenze maaso n'assuka we yandibadde akoma kaakati no munange oluvannyuma nga tujja tudda erudda Sauda aba ali wano ye mukyala w'amatovu nga eyagenze mu kyalo akomyewo enkiiko z'ekika zikooya bannange ne mukayanira ettaka ne mukayanira lubaale mukayana okuteema bannange agenda okwetegereza gweyogerezaako Sauda ng'ali ku bibye tonnandaba kwendi nakulabye ngojja kati wondaba n'otabako kyokulawo mukazi gwe oli mukazi kikulaki kani ng'agamba nti bulijjo wengezaako okwogera naawe ngamba ebiseera tewali kanange ebiseera sibiina ebikulisaayo banne mukazi gwe ng'oli mukazi muzibu nze naawe ng'abafumbo kani nga bwe tutandika okweyisa ng'abafumbo nange ntandika okweyisa ng'omusajja eyampasa sina budde musajja waawa yenna gwe ngamba nyogereko nga mukazi we nemba nga ninga asaba okusisinkana minisita nze ndi musajja kani nga mugamba ndi omusajja etyo bwe tweyise ebyaffe byakwegayirira basajja batwegayirira bwegayirizi bwoba olina kyoyagala n'okunkulisaayo olina okwegayirira okulaba ng'onkulisaayo nga weegayirira kubanga nvuddeyo omanye ntambudde nta kikkakatako nze fast born ngeri ki ebayonsamu omwana naye omukazi gwe lwaki weeyisize ddala ng'abatujja obwenkanidde awo bakulizaawa Sauda gamba sirina kintu kyonna kyenyinza kuteesa kati nga mugamba ndi maka wano wagamba nze siteesa nawe igwe yagaana okuteesa ntuulemu kati nga gamba ndi ani agambye nti nteesa essaawa eno sinnateesa sinnayagala kuteesa naawe buli ssaawa oyagala kunkuba okuteesa kati nkukkiriza kwatta ekkubo tambula genda ononye akalulu osaba akalu ogende mu parliament obere ogende kadi amuga oba oyagala kuteesa genda mu byamemba ba parliament kuteesezaawo okuteesa wane wange siwaliiwo palamenti wane wange wabiragiro nze ŋŋamba nkulisaayo mpe emmere eteekayo amazzi naabe kuteesa wano na mwami wange kani nga gakyogamba sikyalina kintu kyonna kyenyinza kukolawo kani nga mugamba ekyokukola siwa kyali sirina kintu oteesa naani kyala tukiteesa ne kitutwala mu maaso kikiriyo era toddamu kunkooya wabula omukyala talinaawo sse you can never say nothing ate afuluma agende kani nga agabula banne mukama katonda ono sitaani ogenda n'ogwa mu maka ng'omanye otuuse kumba otomedde watomera emmere ya sebo watomera emmere yange gy'olya buli kimu kyonna olya onyirira ogeze n'otumbuse kale wena wena obimbye oti sitaani musimanyi gasi omwerere gw'onyumya nampita sitaani amuyise seyitwani ate alina langi ya sitaani ebyaddala kani nga tudde ewakafeero nnyo ne bebaza shopping gyobawe ono nno ng'asooka atandika omufera nga bagamba mbunga ewaka ebasanyuse nnyo omwami byabaweereza izaamu kani ng'agamba naye weebale kundabirira bakwebaziza okundabirira omwana atunula alengera nnyoku we wabula banne obufumbo butudde mu bulimba kakati sooka oteebereze omwana we akuze nga tamanyi nti ku nsi kuno balimba bw'atandika okulaba ekirimba eky'amaanyi ng'ekyo engeri gy'otaddemu kitaawe n'omubuzaabuza obwenkanidde awo musajja n'abeera namusanyufu nnyo mu kulimbibwa kwateereddwamu omwana we agenda kubakola atya kubanga ekirimbo times 1 equals kirimbo times mingi kati omwana aba ajja kulimba nnyo tala nakafeero nkubuulire tutambuze abaana bannange nakafeero akooye ono tebamukkiriza kwogera kigambo kyonna nakafeero buli wabanga alina kyagenda okwogera nga bamuzikiza kubuuza oli omwana mutambuza abula awaayiriza olabaawo omwana mutambuza akooye bannange tombuuza na bingi feero genda onabe omanyi nakafeero yayinamu ku lugambo kati bamweraliikirira tamukkiriza kwogera nnyo
Bannange yandinyumiriza ne tudda ew'amatovu. Jangu. Omukazi amuyisanga musibe. Pita hapo. Weereta kilo zako hapo. Mukazi watu ye mukoowa abakyala b'embuto babakwata mpola naye oli omwami abugguka. Yenna wuno atambula aseeyeeya buseeyeeya. Efirimu egenda maaso. Wangi sebo. Omutukirivu ennyo. Kati mbutugambe tutya olwo nnyabo. Ndoza kati bana atera nakugirira mu bajulize. Sebo buli kimu kaakati oli wakwegayirira bwegayirizi nkomye ogenze eri webasondese mudiri oli mukazi kikula kyaleka omusajja mudiri n'otambula n'ogenda. Ekitukirivu kubanga kati nnyabo gwe tosobyako. Mbaddawo owulidde fuluma n'ogenda wagenze dda gye walaze awo kyali mutukirivu kyokka otambudde eno dderi naawe otambula obeeyo olinga tabbu tolina biseera. kati banneeyinza oyagala nkole ki bwe ngezera kwogera nange nga tolina budde bwogera nange kati oyagala ntuulaawo nkutunuulira butunuulizi ndi kimuli omusajja ng'ono akubuzaako kyayagala bw'ojja okwogera naye siina budde bunyumya bw'ogenda mu kisenge okwebaka mbw atondesse mu ddiiro tolina mpisa tebaakutuuza mukazi gwe oli mubi genda nga tomutegeeza wagy'olaga nsaba kati ng'amugamba kati amateeka amapya galumye ataddewo amateeka amapya constitution bufumbo buno neeruma okola teri kuddamu kutambula nga tongambye gy'olaga ogeza n'okikola teri kuddamu kuba simu nga tongambye ani gw'ogenda kukubira okuwedde emijokomya owulidde nga olizanyisa zanya wano zabuti onatera nakunninya mukyeni embeera gy'eyisaamu si ya bufumbo mbu namba kati nga gaba neyagala nkole ntya kola bya mutu tombulira gasiyawo Kati onakutegeera oti. kati ebintu bye mba njagala okugamba lwaki tonzikiriza ne gamba we nabadde ngenda kugamba tewanzikiriza ate kati onoomanya otya ninawe njagala okugenda nkusaba onzikirize nga bulengeza kugamba tokkiriza nenkoowa nyinako maawo wano kuwumula ntambudde nnyo emirimu ginkoyezza njagala kummula nkomyewo nfukidde ekibambuliro bambukuluka bwambulukusa oti wenawena tolina mpiso mmazeeko ekyagala siina na mirembe sinejjusa nekinzideese ewaka gala biŋŋamba zenna nze nonfunyisa otuluzanga ekitagasa omanye byo gwamu gwaŋŋamba simanyi ndi sitaani wampise dda sitaani wano wafumbirwa sitaani kale gwe maama yesu tunulanga yesu Sikusanzeewo ogenda kusiibawo ewaka. bannange waŋŋambye Sanzeewo nali tujja kwogera simanyi ng'ofunye obudde ndeka nakusiibawo kati sebo nafuuka lujegere wonna wootambula woyagala nze kati omanyi ndi ku lujegere ojja kudda ombulire gy'ova gy'obeera nze nakutumya oleega amatama yagenze toganvuma kumbira njagga kuvuma gy'ogenze gy'otaŋŋambye obadde ogenze nonaki ku mupiira n'okkiri. kati nga gaye omwana alazeewa nange noŋŋamba Kibadde tekyeta. omwana yagenze ku mupiira tayagala batambula omwana yagenze kutambula kulaba mupiira kikazi gwe bw'obanga bwotyo bw'otandise emizenje gy'okutambula ogiyigirize n'omwana abe UK ojja kundaba Kwogerako. kati byemalire byogereko Kaseera kuyomba kuyomba. yawulira ng'atamiddwa so jjukira abakyala ab'embuto buli wabeera ng'ayombayomba nnyo ate n'olubuto luba lwagala okuseseetuka bunyize nkuulira oyombera oyagala kunvuma kati nga tujja tudde wa Nakafeero owange ate gwatudde eno ng'oli munaku wavu kati omwana ono okuva lwe bamugambye nti wangabi kiki waki otudde eno taata oba nkubuulire mbuulira nze kitaawo kizibu kikyofunye ndabe ng'ate nkubaako kyenkuyamba saagala mwana wange kola ng'onakuwadde kana tekayogera ebigambo kana katunula ng'akaagala konna kale kasitamye ng'olugambo kajja okwogera kadakiika katono maama ali eri atandise okwekuba zijje yeebuuza omwana tayogera najja mpemula bannange simuna abantu ba lekayogera mwana wange babaawo ekizibu nze kitaawo gwe Nakafeero abaye muli kuki asobedde mwana ali wano mubuuza omwana njagala mbuulire talina kyayogera atunulanga gwe babikidde simanyi wa kigambo ki kyeyawulidde ekyo kyabadde ayagala okuŋŋamba genda kuna gwe Nakafeero sooka ogenda onaabe olwawulira ndi waliwo kyayagala okwogera n'amutuma agenda anaabe taata abaana sooka gye omwana sooka omuleke
ono omukazi naye si mwangu. Bamuyita Namata Rania Nanyondo. Original names efilimu egenda maaso. Anti kakati na ebintu bya kyokka nange oba abaana bakula batya kati ayinza okuba bino bye bamugambe mu kyalo byeraliikiridde. manyi munanga abantu b'okukyalo toyinza butabaki kani ngaamuga omanyi twatambudde ku kyalo agenda abuuza ku bantu abuuza kwona abuuza kwoli kafeero kati munange waliwo enagambye nakafeero ne mugamba omwami oyo mulaba kitaawo obuzibu kati kirabika ebyo byebimutawaanya kwendi ebyo nakati myaka mwana muto bambi ye taata yalowooza negyo myaka mito jukira kubanga bagamba ku kyalo omwana tazaalibwa mukadde w'omu wabula n'abakulu abalala b'oku kyalo bonna bonna abaamulera babeera bakadde be kati omwana ono kirabika ekyamutawaanyiza kwe kumugamba ni waliwo mukadde we ekyo nga kimumalako emirembe nga bwe kiba nga kyekimumazeeko emirembe ekyo tetujja kimugjamu tetujja mukkiriza kulabika ndi akirowoozaako nnyo yampitanga mwami njukira kani nga mugamba nange bwe nali nkyali mu kyalo kakati ekyo kikyo jajja mukyala yampitanga mwami kakireka nebyo ebimutawaanya manyi bakuyita mwami ogamba nti nyinza nti okuwasa omukadde oyo nyabula otandika okukiraba obubi kati yagenze ku ndiba wakomerawo tugenda maaso nagambye okuva mu Jamada Videography weziraga shop number B22 wali ku Energy Center taata wonna kubanyokola kati agenda okudda nga mugani mwana wange waleese obuzibu sokudda obwedda okimanyi kitaawo yakusoosa okukomawo linga bali ali wano mmanyi abanga laddu egudde baddewa esooka nesuula kati tennakima yo anti mpira gunagenza okulaba kani gamugamba nti munne nage ngenda kulaba mupiira ate omupiira gwaluddewo okugwa kemalaga kati omupiira gwagenze ne genda mu exetura ne bazanya ne penalty byonna nemba nga nina okulinda ndaba endiba eyo era kati munange bamaze kulabira ddala nga balangirira okuwangula ku sayidi zombi myewo neŋŋamba kenkwate kubo nkomewo janvumye kyatanangidde kani gamugamba kitaawo kyatanvumye taata ng'ekyo tekiriiyo mukisimanyi oba majini ge gamwamba kani gamugamba kitaawo alinga omuloge gamwamba alinga yayambala amajini galeka gamwambala bwambazi kamu bana musajjayo bana ekitaawo avuma naye kitaawo avuma omusajja ku myaka gyalimu egyo mba musu omwana yeewuunya nnyo naye taata emyaka gyalimu bakyavuma bwe batyo osana kulabirirwa bulungi lwaki abantu badde akulangira obwenkanidde awo kweresa n'akuvuma okutuusaawo ku kwogoloza kye bayita okwogoloza wabula simanyi tawo oba kiki ekimulimu kani gasooka gaa naye taata we yeetaaga kusabira nnyo akiteeka ku nze buli kimu oba nze nsobeza oba yasobeza nze mba omusobya neewuunya lwaki ebintu ebisinga ate nze nsobya owulidde omuntu atalina magezi yadde akatono bweka bambi mukazi wattu engeri gy'atyoboddwa ekintu ekyawula kyakoyedde ddala eky'okutyoboolwa kyayagala ayombe nga tetumuddamu n'agamba ye taata we kyemulabyeko alabika mu kuyomba kwe ye buli kimu kyonna alaba yaba omutuufu yakomyewo nkugambye yakusoosa ali mu kisenge yeebasa bannaye mama onna yatandikirawo kutya taata bwakusooka okudda talina myaka gy'atakuba mpi kati kimadde nteesa tumuveeko tudde ku bintu birala kani ngamuga taata tulina mwesonyiwa bwesonyi ogenda omuleka ogenda ngamuga asooka ogenda okola ebibyo kati wetuvaayo nga tujja tudde ewa Nakafeero nga kitaawe nga tamulumba ngamugamba ndi mwana wange maama wambulidde buli kimu wammu n'ebyo byonna byonna ebyabadde we mwagendedde mu kyalo n'ebyo tebikutawaanya ne musanga omwana buulidde mutaka wa ku kyalo anjulira kani ng'agamba nti maama wangambe nti waliwo omutaka gwe yakwanjulidde n'agamba nti ye kitaawo abantu bwe basaaga n'ebyo byabadde byakusaaga si bya ddala kani ng'agamba naye maama yabadde akakasa waliwo omuntu ayogera ng'asaaga ebyokusaaga abimanyi jjukira ono naye muwala mukulu saaga amanyi okusaaga bwe kuwulikika n'obutasaaga kwe kitegeeza kwanjulira nti omukitaawo tekitegeeza nti yagamba nti ekyaba asaaga maama wagamba nti oyo ye taatawo tekitegeeza ni abaakuzaala ow'omuntu mbwe taatawo ow'omuntu mbwe yenze nange baŋŋamba ng'edda ne baŋŋamba nti jjajja mukyalo oyo mulaba ye mukazi wo naye kulw'okuba nalinga muto kati nga kyankaabyanga
nga nange saagala kubeera bba wa mukyala alina nkanyanya kadde muzibu ate nga nze naye munnaye nga bw'omanyi oluganda bwe lujja lutambula muganda wa kitaawo abataatawo ate n'omukadde yenna oba omuntu yenna obuvunaanyizibwa aba ali myaka gya kitaawo abeera taatawo owulidde kugamba nti kati munnaye taata nga jamubuulirira omwana wabula ekintu kye yalabye kyabadde kikakasa nnyo n'okusinga okusaaga ono kwayogerako tuba nga tubakuza omwana tazaalibwa omu bujjako era enkya bakulaga ennyoko omulala yamubuulira ebintu bingi senga okulayika nga amuteekateeka Ona. n'okumugyamu okweraliikirira yalowooza kweraliikirira kwa bulijjo wabula omwana ono yeeraliikiridde nnyo era ekintu nnyoko we kye yamugambye n'alabika okuba nti takyagaliddeeko ddala wadde okwagala okuddamu kiwuliza kuba lwaki omwana ono yandibadde abeera mweraliikirivu obwenkanidde wano owulidde tugenda maaso nnyo era oli muwala wange kani ngaamuga mwana wange engeri gye nkwagala jako sisubira muntu yenna kuleka nti ate ateekawo ekiremya manya nkwagala nnyo era tewali wagenda kunjawula naawe manya nti mwana wange gwe mwana wange munange obudde nga butambula efirimu egenda maaso tulaba ebyama eby'omu maka era twagala tumanye ku mulundi guno wajja ebiggwera akaseera katambula nakku ezaddirira awo bukyanga mwana ono kitaawo ageza kuleka nti amukumaakuma n'omumutereeza mwana wange abeere nga ava ku birowoozo by'alina mbuyitidde ensonga ya mubeezi kaakano mu kaseera kano nzijukira mukwano gwange jjukira omwana waabwe ono yali akuze abazadde kibakakatako nnyo okumanya nti omwana we akuze n'otamulwisa omwana bw'atandika okukola kye bayita okulonda ekkubo n'okumulonda amakubo ekintu ekyo kiviirako abaana okwonooneka kiba kirungi omwana ne bamukeeza mu bufumbo era n'ateekateekebwa olw'obufumbo mumanye naye yagezaako okumufunira omuwala omu gye bwavaako naye bwe yagenda ebweru okkuba ekyeyo omuwala oyo ebyamukwatako ebyaddirira si byamanyika omuwala mulungi kati ng'amugamba nina omuwala gwe naadde nkufunidde omuwala oli mulungi ng'amugamba nti mungi kye balina famire yaabwe bali ng'amugamba nti omuwala gwe nakufunidde famire eyaabwe b'amaka gazaalwamu ate tuli bamukwano muuko balina coronavirus ebyo ebirwadde era saagala kulabika ndi otandika okutambula ogende mu maka amalala abantu balina ebirwadde bingi kiba kirungi nnyo okuzaala mu mukazi gwe omanyi oba okuwasa mu famire gye mumanyi wompisa naye anti era okimanyi saagala mwana wange nkwesuubi ddala ate nga waliwo essuubi eddungi eririwo tugenda okukola tugenda kufunayo olunaku lumu tugendeyo omusinkane akumanye naawe omumanye kati ng'amugamba ekiddako kyakulayika ndi otwalibwa ndi ku sayidi ey'omwana ow'obuwala gwe njogerako omuwala oyo omutegere bulungi era mwetegeere mube nga musobola ogenda maaso n'okutambuza omukwano gwammwe nga siwali wagaana nabo maama yafunira omulenzi era maama yamukakasa namugamba mwana wange nga bwe nkwagala siyinza kwagaliza kibi nina kwagaliza kirungi nakafeero oyagala nkole lwaki todda mu mbeera zo walimu kaakati no tugenda okudda eno maama ali mu kuyomba omwana yataamuuka okuva le bamugamba ndi matovu yamuzaala nga wenkulaza kitaawo omutuufu owulidde lwaki toterera mwana gwe nakulaga taata bwakuzaalira ddala oyagala kundetera buzibu okimanyi kitaawo ono singa akimanya nti si yakuzaala nze obufumbo bwange lwa buweddewo gino emyaka gye ndimu n'atagalirawa mwana gwe kagamba konna katunulanga ensweta naabye maaso tukajja kujjutuka era kitaawo ono singa amanya nti si yakuzaala ebyo weetunuza era onoonye babikubuliza obyogere kyogaba bwensaluka oba nziza maama twala ina etunkanga kange okunzaaluka nakunzaaluka kimu bibiri ojja kunzaaluka meso akuzaalukuka nja kuzaalukuka nze kunyigira singa ogezaako okunnemesa abaka nja kunyigira gwe mwana gwe singa kitaawo wange bamaka gano emirembe gwe tulabe wootabeere wenna ng'omusokolemu ebyenda buli ssaawa obeera weesuula eri nga kaana kambaata lwaki todda mu mbeera zonna kafeero nakafeero njagala obeere mwegendereza kubanga kitaawo n'ageza kizuula bannange ojja kumpulira ate ojja kundaba nze nkubuulidde beera mwegendereza nnyo bwabula ojja kummendegera ate kajja kujjuutuka mwegendereza mu bintu byo maama yataama kati nga tujja tukomawo hello ono nga takuba essimu hello nibanaayo osiibye oti eyo ng'asooka baako gwayogera naye
jukira kakati ekiro kyakuleka nitufunira mwana mukyala njagala olabe balungi natabbo mpozi mwe ayogeza simbo bitya Sauda no naye bamutuuza manye abakyala bye baba batuuza baba boogera bulungi naye omukyala gwe batatuuza banaye bakyala mubatuyambi mubatutuulize kuba n'omukyala ayogera nga disco mu nju kweganulira ng'oyagala butabeera weeka ofunze ensonga nenkubiza kaninga mugane munaye mukwano gwange ensonga gye nagambako yenkubiza essimu abaana tubateeseteese tutya maama yagala kuteekateeka mutabani we tusiza abe ng'asooka akuba embaga okitegeere nendabanga famire gyayinza okuwasaamu agenda maaso byonna byonna ensonga zino yazikolako kubanga jjukira atuukanga n'agamba bba naye ng'omwami alabika si byaliko eribadde ddene naye ng'ate olaba famire yo njagala olabe asobola okuwasaamu omukyala baagala omwana we babe nga bamuwa famire eri enfirimu egenda mu maaso mukawo tewali buzibu kale kale katujja funayo olunaku ndowooza kahano n'oli gwe yakubira ssebo ng'asooka akikkiriza era nga muga tugenda kufuna akaseera tube nga twogerera ddala abaana basobole okwesinkana era basobole okugenda maaso n'okuleka ni beemanyira ddala firimu tulaba byama eby'omu maka era twagala tweduddawa gye biggweera kale munaye nga bakkiriziganya kyala agenda ateeka omulenzi n'oli ateeka omuwala mukwano gwe yaani taata yuno wano nage bamuyita Kafeero Jamaada ageeka firimu nyingi zakuzanyidde tumujjukira mu firimu nga Bandaali kati aba ali wano nga mutabani woono dadi oli kuki dadi zanfumemukko ino ntugenda okusisinkana ogenda sisinkana kani nga mugambadde ndo wokuwasa agenda kulaba muwala gwagenda kuwasa kweni wanye kino kyaffe kyennyini kyamanyole yafunye omuwala ku kyalo kyabwe kino babeera ku kyalo kino ekyalo bakiyita kyamanyoli kuno ku kyalo kya kani nga mga ku kyamanyoli kuno waggyeko omuwala ki gwosobola kuwa toyinaako omuwala gwoyinza kuwasa kyamanyoli ekyamanyoli abawala bakuno bonna enziku yabaluma nebamalayo bangi olwedde baaki taata kiki nziku taata omwana yamukanga ewunyisa ku kyalo kuno abaana enziku yabaluma taata ate enziku y'oku kyamanyoli nkambwe erimu obugirita kola mudalyaga ekyo tujja kunoonyako ekirala ojja kwambukako emugongo oba ogendeko eri egundi ewakimese owulidde ebintu emu ekyo leka naawe bitaata yama byababa ono ye omuwala muto omulungi talina jjajja nziku eyo kituufu oba oba olina akuma akapima abaana b'ennaku zino bapimisa maaso yaŋŋamba nga nnumirirwa katonda wattu nti buli muwala gwe batwala kaakano taata ekintu kyo yakiremerako mukwano gwange nagamba nomwana omwana mulenzi tamanyi buno balwadde ba nziku waleesa abaana bo ne tubakebera bwe tubasanga nga balina enziku nabo nga tubajjanjabe nga bukyali so bwati bwe yaŋŋamba naye yali takola lugambo ku balwadde be taata ng'amulemesa buli kimu kaatulabe okuwasa kijja kataata ngenda kukola nti okuwasa kweni sooka ogumemu wala naye kyamannyo lyogira ovaayo ekirala tujja funeeyo eyeyo ekyamannyo lina edda agala nawe olwoba saagala munaye mwana wange ogende weewaka nkulire lumbe luno akutta omanyi essanyu lwempulira kati nga tuvaayo kiki omwana affe agenda kufa ogenda okudde wa taata dda Kafeero ate eggulire lyazze amba mutabani w'amatovu kani ng'agamba ni omwana waffe teyafunye omuntu gwayagala abantu lwaki temujjukira sooka olindeko tovu yali atukoze eki omwana waabwe yafunye olulenzi lwe w'amatovu n'emirirwano omukyala yatya ni wamatovu kani ngasooka amugamba bonna abasajja balina okuleka ndi afuna agenzi w'amatovu matovu lwaki naye musajja gwe mulowooza bubi mwebyo ebintu byonna matovu byakoledde osaze omusasule bw'otyo kubeererawo mu buli okimanyi embeera yonna yonna eyakunyiga matovu mukwano gwo nnyo abadde ng'akuyamba naye no gy'otasalawo omwana omuweemu mutabani we
mbadde mmanyi ekyo kirungi nnyo kuba twafuuka ba mukwano nnyo. Mukwano gwange omwana we waawase wange kibi. Bannange musajja gwonkoze bubi. Ekintu kino ebbanga lyemmaze nga muli ba mukwano nnyo, guno omukwano mwafuuka ba munda nnyo, mulinga ba Luganda. Abaana ebeewasa baba beewasizza mu kika kimu. Oli muyaayi Matovu ne Kafeero beddira kimu. Omukyala yanyiiganya, jjukira waliwo ekyama efirimu kye gyetandike, wuliriza tunuulira toddamu kuleeta kiremya. Nze nagambye omwana fumbirwa, nze muzaala ngenda mu mutabani w'Amatovu, omwana yasazeewo gwayagala gwe yaŋŋambye. Abafukanga ba Luganda. Nedda abaana ba Luganda nnyo, ate tiri ba Luganda kitono, ba Luganda nnyo. Kati gwe olowooza abazadde baffe be baatuka katwewasa. kati gwe lwaki oyingirira toyingira bintu bya mwana, taata n'ayomba. Ensonga ezimu zonna obedda nsirise, mukazi gwe tontabula, leka kuntankuula ate. Omwana yasazeewo omuggyeko essanyu. Nedda sikkiriza okufa n'obutanyagwa. Omwana tajja kufumbirwayo ew'Amatovu. Sebo wemba nze muzaala omwana nja musapootinga. Abazadde ku bimu ku baana tulina okubaawo nga tubasapootinga. Naye mukazi abadde kyono. Matovu mukwano gwange nnyo, era mutabani we bw'aba wasiza omwana wange ekintu kiba kikolerera bulungi nnyo. Kati ate omukazi lwaki agaana? Waliwo ekyama, efirimu egenda maaso. Kati ogenda okudda eno omwana olwokikiriza nti tatange kani nga mugamba taata agayisigiza n'empasa ku kyama nnyole. Agambye aŋŋambye mbw afazaali ngende emugongo we wakimese wangi naye bannange kaniyo naye omusajja ono yeeyita ki ya rabbi? omusajja kati naye lwaki agenda maaso n'okuba nga atulemesa obulemesa bw'atyo? ye Ewaka wano tewakyaliwo essanyu, buli kimu kyonna yakyetikka. Ebyange yannemesa, sina we ntambula, sina kye njogera, zewaka siteesa n'omwana wange amuyingirira. Kani ng'asooka amugamba agambye eki? olina okumanya taata wo si musa. Kani ng'amugamba omanyi nze kyeggamba taata wo tayinza kusalirawo. Tufune ebyo bagamba musimanyi abawala bakuno bonna balina enziko erimu obugirita. bulungi naawe n'omusajja Ekyo takikeberangako mwana wange. Byonna byonna endwadde eziri ku nsi kuno Katonda yazifuga era yennyinizo. balamu bulungi buli kimu. Kani ng'amugamba n'enteekateeka zaffe wabula va ku bigambo bya ebyo ebyakita ebigambo bye bovaako ffe tugende bulungi n'enteekateeka zonna, era ekyokuwasa kye tuzzaako. Njagala mwana wange owase omukyala naawe otandike okusanyuka. Kafeero saagala weebuze magezi. Kati nga ono naye alumba gwe mwana gwe toweesiriwaze. Mambo ina Olinga avudde ku bintu bye twateesezza mu kyalo twayogedde tutya. Omuvubuka gweyagala okufumbirwa yensa. ye mutabani w'oli omusajja gwe nakulaza kitaawo akuzadde ddala oyagala kufumbirwa mwannyoko. Kati maama naye munsobedde busobezi, nze era nze bamwanfumbiza eni simanyi oba be banzaala, nze naganye bali banzaale kuba nze njagala olulenzi. Oli musiru. Akaana kaagala kwebuza magezi, kaganya ekika kyeri babe nga bakazaala, kaagala kaawula. Tunolera nja kutuga nze maama ndeka n'okundeka. agenda kuba amagulu 3 obaana Oli nti nno kubanga oli gwogenda okufumbirwa amagulu 2. bane Kaka toddamu byakunneeyogezayogerezaako ebyo. Kitaawo naye ali eri ayetambye alinga mandwa ku mutwe awuza simanyi ofumbirwe. awo nno konze bulungi ekyenkya. Olwaleero ng'akeera omwami mukyala yamutegekera amanyi byasinga okwagala. Ono kasita omu emmere ng'essowaani ejjudde ebimbi eriko omutwe kyayi flasika nambe enywebwa abanaaginywa omu, emiwogo n'oleetamu nga aba kwali egenda maaso. Kati wamala omuteekerateekera kacyayi, manyi abakazi abatuuze baba bagezi nnyo. Asooka n'akuteekateeka mu mbeera ye ey'essanyu n'alyoka agamba ekigambo kye nga tolina butandika kwekwa mwana. Kani gagamba nti naye mwami omwana twamufunidde omukyala n'omugaana. Lwaki? Nno ziringa 3 zo. Kani gamugana ensonga ntono nnyo. Sooka Ensonga enkulu yeeno omulenzi ono omwana gwalina okukwasa si gwa ku kyalo kuno. Okimanyi nti abawala bakuno bonna babakebera, Ministry of Health yabakebera, baali bakebera ebimbe. kati ne bajja mu bazadde Bakizuula ndi abaana bakuno bonna balwadde ab'okukyamanyoli. ekyo nekimu. Owulidde? Ensobe ey'okubiri Atandise okulekani afumbafumba omukyala amusse mu layini mwamwagala. ate ekyo kirina buzibu ki? anti obuzibu obulimu ensobi yonna gye tuyinza okukola wano etuuka mangu eri mu bakulu bannaffe babimanya mangu.
kati siobola banze njagala mutabani wange awaseeri ku kyalo ekirala agenda maaso n'okuteekawo busongasonga obulala. Omwana gyagala okwasa tuli ba mukwano nnyo, omanyi mukwano gwo taba mwangu wa kusobya. Era ne baba nga aliwo ensobya eddiridde oyangwa mangu ejjimira mukwano gwakumizisa eryanda eryengedde. Mukamwana ajja wana atandika otufumbira ennyama y'abafu. Kani ng'amugamba ekyo kitwagala. Ebyama byaffe bijja genda eri n'ebyeri ebyama bibe nga bijja eno. Baali bafuuse ddi abasazi. Eyo gye tulabidde ebbanga eddene. Kani ng'atandika n'obba waayiriza famire erimu bayinza oba basezi. Omukyala ng'amugamba osaaga. Famire yaabo gye abantu bwe tulabidde ebbanga eri tebasobola kulekani basezi. Mwami oli ku bibyo. okuwaayiriza. Sikuwaayiriza. Golowooza buli kimu okimanyi. Omuntu bw'abeera musezi nnyo okulaba nti akweka obusezi bw'abantu baleme kubumanya. Naye n'omwami awaayiriza. Bw'aba alina ensonga gy'agala okugusa akuwaayiriza mpaka ensonga eyo n'akulemesa. Nja kumufunira omuwala ng'amugambye omwana waffe ngenda mufunira omukazi gw'anaawasa. akuwaliriza nti awasa. Naye tagenda kulabikani awasa omusajja oyo. Saagala nkwepe. Ekyo tetuddamu nakukyogerako n'ebyokiteesaako bye saagala kuddamu kuwulira. Nze nkubuulidde. Ye sijja kulonzalonza nsamba nja muzaalukuka. Era omwana singa ageze okulabikani anemesa ssebo taata yakangakanga. Omwana bw'amulemesa ajja kumuzaalukuka. Taagala mwana wa mputu. Yamugamba bw'ageza kulabikani alema nze ndi wa kumuzaalukuka. Bajja kufuuka bataata be. Omukazi nti kale bona omuzaalukuka aye ne kibaaki. Bagenda obeera manyi bakankanga nnyo n'okuzaalukuka okwo. Omuntu asobola okubeerayo nga talina bazadde ekyokulabirwako mulekwa ayinza okulabirirwa abayambi b'ensi. Ngeni kale kuluwa omusezi bwe kiba nga kyotandise nze sijja kukkiriza mwana wange kufumbirwa mu basezi balyoke batuseresere nga wano ekiro. Amuwaayiriza tayagala amuwasa alina ekyama kye. Si kibi naye kitaffe omugambye. Kani ng'onasooka amugamba naye gwe ta. Sorry ngamba kitaawo. Taata Akaana jjukira akawalako kamanyi. Kati kamubuuza taata waffe bamugambye nti ekyokufumbirwa kino. Ngweni wangi ngweni manya seza okumanya ssebo akaana kano mwe keesinisiza obuzigo. Sikiwulira. Kakimanyi bulungi nnyina yakagambye oli ye kitaawe waako omutuufu era ne kakimanya. Genda oddayo omugambe. Wali otuuseeko mwene embeera n'ogaba baba bandiŋŋambye mmaze kwawula mu mbeera bw'etyo. Oba nedda. ekyo ngina Tewali buzibu nze nninze. Ko keesunze bwesunzi bufumbo. Abantu abasinga ekibakeeza mu bufumbo baba baagala njawulo. Tunuulira. Okukuta ne mukyala matovu. Kati omukyala nga tamusanga. Veno mutandise okukuta ne mukazi w'amatovu munoonya ki? Mutabani wa Kani gagamba kikyamu ki ekiri mukuta n'omutabani w'amatovu? sewa. tajja kumuwasa. Oyagala ku bufumbo. Oyogera nti Mwana waffe awasibwe mutabani w'amatovu. n'omusasula okusinga okuwaayo muwala waffe. Mukyala matovu talina kyammanja. Nze kyemmanjira ekintu kimu nti mutabani waabwe ayagala kwassa muwala waffe. Wulira. Ali musitaani. Kati ono yamugamba nti ssebo ne wekinaaba ki? Mutabani w'amatovu owange Yagamba nti otagenda wassa mwana wange. Jjukira abamuganda we mu nsi waliwo ekintu ekikusukkako ne kikunyigiriza nnyo. N'olabanga ekintu ekyo oba okiwandewo lumu okiwandewo kijjeyo bujji bukwegawe kiteekewo lumu. Tutala naye mu nnyumba N'agamba ssebo temumanyi. ebizu byonna bye nagwako matovu yannyamba nnyo. Omwana we bw'aba asiimye omwana wange ekyo kye nnyinza okukola okulabika nsasula ebbanja eryo. okuwasa namufunye omufunye Kati ng'onaakumunga gataata nze namaze edduka kasomora ningenda muwasa. Yakebedde n'amaaso ge. nafunye Era Nakafeero bw'ayagala okuwasa. Nakafeero naaka yenna aliwo oyo. mwala wakafu Ono muwala wa Kafeero. olaba Otandise okwesitiriwaza. oyo Bw'ondabako amatu muli ondaba ndi kapa. obadde Ate kiki? totegeera Otegeera bulungi mwana gwe. kugana Ebigambo bye nabadde nkugamba ne gamba abaana bakuno bonna balwadde ebigambo tewabiwulidde nabadde neenyumiza oba bye naggaye by'otaategedde. Kale mbuli olunaku ki lw'otegeereramu olunaku olwo nootinga kalenda manye nti omwana owange ategeera lunaku lumu mwezi era lwemba nomugambirangako ebyamagezi. oyo mwala akyukakyuka Ng'agambye omuwala ogenda kuwasaana omusezi
gw'omanye mandwa eziri kwoyo ezimutuddeko ku makya abeera mukazi olweggulo abeera musajja owulidde akyuka taata naawe twala eri mulamu ebintu byona oli omwana namukebedde talina waakyukirakyukira omulenzi n'alemerako nimba oba tibanimba kati ebyo byoliko gwabimanye oba kyegamba bulimba oba mazima togenda muwasa ja kumuwa oyo togenda muwasaganya banzaala leka naawe taata mwana neyekyanga yange lyo obuntu omwana oba bulenzi ku santima akyuka sebo nange ni muntu taata nina omusayi gw'okutambuza nvaako oba onvaako leka tikunemesa ate kati onemesa gwe ani yakulemesa nga oyagala okwasa maama kolera oyagala kunkuba kitawu ngalamire onkube kati ofuuse taata sebo nze mwana nze gw'oboggolera kugamba butawasa eri ate gyoyagala okwasa omanyi kyonjagaza waliwo naye kati gwe toddamu kumbogolera kugambye oli si mutuufu ate gwogaye mutuufu kitaawo nze ndaba watuufu ate ogamba gwe olaba watuufu gwe mwana gwe I want you to get this one straight away. awo sirimu Nze taata wo sinnaba kulabika nti nzikiriza eky'omwana oyo kuba ndi omuwasa. otoli mwetegefu ku Ojja kundeetera obuzibu. awo Okumanya bannange obutonde buba buzibu. Ebyo nno enkaana ezibeera wabeerawo invisible force. aga ngobogode Ekukakka mpaka ng'ekituufu kivuddeyo. Kataata ali wano alwana amanyi alwana na mwana kumbe waliwo ekiri mabega w'omwana. Ekitalabwa. obe Bakumanyiga obutonde gwe. kala kubeera maka gange tabye nkugamba Kali amugamba oba otandise okunnemesa byegaato kyabiwulira nja kuzaalukuka be n'oluyinza tozanyisayisaawo empumi si yabula olukyana kigamba kinziramu kola bukyanga ayomba eka teri yali amuzeemu onaamuzeemu gwe muzadde gwanzaala samala nalinga robote neyeeyongerayo nakafe olaba katambula mputu njereere musiku mputu gyaserengesa saagala angayo ngokyayogera ekigambo nakafe oddangamu n'oyogera nakafeere wange nakafeero namugobye kati nga tujja tudde ewa Sauda adde njagala twogereko nsonga ya mutabani wange bubuvaawa Sauda naye tatudde kati agala abe ng'ategeera butegeezi lwaki munange omwami tayagala ddala mutabani abe nga bafumbirigana kyekigenda mu maaso ekitanaba kutegeerekeka obuzibu era nze sikina wana gonna kati obuzibu buvaawa mutabani wo ono yagamba ndi nze munange omwana wabanga yasiima mwana munne ng'ayagala abe ng'amuwasa ekyo siyinza kuleka nkigaana naye oba oli awo mutakuuli alabika alina ye ensonga ze kuba munaye buli muntu aba n'ensonga ze ku bintu ebimu wabula ekuba nga abaana byakweyagala nze siinamu buzibu abaana basobola okugenda maaso ne beeyagala anyi owulidde yonna lye nabeera mu kkomera kani nga mugamba nti omanyi ojjukira bulungi bwe bansibira ebizibu byonna bye nafuna yafuna akabenje nnyo yagenda n'atomera mu bambi najja natta n'omuntu bwe yatomera bamusiba bbanga lyonna Matovu yabeererawo nnyo famire ye ebbanga eryo lyeyamala nga taliiwo nga musibe era buli kimu kyonna Matovu kye yakolanga yalinga ayamba ye yatwalayo emmere esukaali amata kumbe Matovu yalinga alabirira mwana we ono wuwo okuwasa muwala tekijja kati ye ng'agamba nti engeri gye twalabagana ennyo ba ne tuyambagana nnyamba nnyo akirabanga yali ayamba muganda etwafuuka ba Luganda nti oluganda olwo lwajja oluvannyuma lw'okuyambagana okwo kwe kulabika okuba ni kutufuula ba kika kimu ono we batandise okiraba nti abaana okwewasa babanga abeewasiza abooluganda naye tekituuka waawo kubanga waliwo n'ebika ebimu nga omwana waba tava mu ntumbwe ze mu kika ekyo era wabeerawo omwana amuwasa omulala n'owaffe ajja kubayisa bulungi kubanga omuntu bw'awasa w'amanyi omuntu oyo kiba kizitowa okulabika nti amuyisaamu amaaso anti famire zibeera zeemanyi era bagamba banaagamba batya ngenda kugenda njogere ne mukyala wange njagala olabe kanange nkyagala ngenda njogere ne mukyala wange nyongere munnyonnyole ndabe kale no Sauda ekyo yakola yagamba nti omwami basobole okugenda maaso n'okulabika nti bamubuulirira ddala atereere mu layini ebyo byaliko eby'okwebuzaabuza sibijja kukola
kuba kati nkimanyi mutu naffe tubamanyi famire gye nali agadde mutabani wange awaseemu omukyala yammwe gye ntegeera nammwe mututegeera yo n'alemeddeko waliwo ekimusunda katulabe ludda bajja biggwera kubateerawo muwala waliwo foosi egamba nti ono afumbirwe endala ega atajja kufumbirwa ganyi gwe mwana gwe nagganyi maama ayomba na mwana kumugaana abaana bategeeraganye dda taata w'omuwala yakkiriza sayidi eno taata w'omulenzi sayidi eri akalambidde ate nga maama w'omulenzi sayidi eri yakkiriza toddamu kunkanyaze maama wo nanga njokubagwa ate njokukira togenda eri pitaako dde eno akaana kameze omutwe akaana kameze omutwe omanyi waliwo ekintu kyokola notandika okwagala okyejjusa emmere tekyagenda omutima gumwewanise gumuli eno waggulu kati baba kakamu ni musajja lwaki kyagala mwana wange ono yadde ayomba saagala tawe bakunzaalukanze saagala kiki ati naye andiyandemesa bwana omanyi omuntu lwagamba towasa ng'obadde olengera ali eryengedde taata amugambye akuna kyakukwata bwe bagamba mugenzeeyo babakebera omusaala iye mugenzeeyo results zitambudde ziti tuvuddeyo nga ffena tuli balamu ate kati omanyi nti babakebedde nadda sebo omulenzi bamukebedde bwamukebera nga simulinziku taata mbwate musezi mwana musezi bajja kutusera mbusimanyi afuuka omulenzi ku makya mbwate ekiro n'awungeera ng'afuuse ekirala wanaatambula ng'embuzi mu lujja onookola otya byonna bimuwayiriza bakebedde n'akakebera embuzi omuntu akyuka atyo ofuuka embuzi mama naye abigase ku taata wakati nze atubiveeko atubivaako mwana taata abintamyo mwana awula ayagala nakafeere omuntu ng'omuyinako akakwate magine nti eba nnene yasagala muwala ayina mulala mama naye abigase ku taata ono obanga muloge kumbe babeerawo invisible force esindiikiriza aliwo amazima agalina okwabika amazima tebagatemerako ttaka newoba ofuuta omwana yagamba bwe batamuwa muwala agenda kwetta bwe batamuwa muwala wakwetta nagambe zigenda mu Jamada Videography shop number B22 wali eri kwenda gye center efirimu egenda maaso aniye mwana wange ajja okwetta nze ndabe bannange mwana wange togenda n'afuluma kangende ndeeta omugu ate aleeta gwante omanyi ogwente gwangwa mangu kichwa omuguwa gwente agenze gugula okala katambulanga eddalu aba agenda gula omuguwa nasanga taata we atamutya ayinza okukyapa empi n'ofiira miranga kiki omwana ayagala kwetta kola ki ayagala kwetta ayagala mwana munne wuuyo oyagala kwetta ogenda kwetuga tatanze kangende ngula omuguwa kangende ngula omuguwa ate mumpa muwala ono ate mukkiriza ono zegenda kwetaala saagala jagala ono bane omwana oyagala kweta yamugambye afune abeewa kimese ogenda okwetegereza maama naye atandise kaaba kaniga gawe nkugaana okwasa omukazi kitegeeza genda kwetta genda kwetta budekedededete genda kwetta budekedededete kaniga mugamba nyi mukyala gwengeri gyoli olubuto ebyokwerenga tobisobola mundekere gwege sooka ogende otuleka nze omwana sooka omumpe mumpe mmale okwogera naye oba mpiziveeyo tokuba omwana wange sijjamu kuba kale gwegenda ayagala kwetta kankikutugire kankutuge nga toguze muguwa kankutuga nti oyagala kufa ntuga kale sooka ojje kale njagala nkutuge ng'okakanye jankutuge kati okutuga okuliwo ekituufu njagala oyogera amazima nkutuge bulungi naawe omanye nti nkutuzze okakasa nakafeero ye muntu gweyagala wegamba nakafeero si ye mutuufu okwagala tolabanga nina kyemba njogedde gwe tolabanga nina kyengeza kutaasa kati wonoomala okufa emagombe bagabayo mukyere
nedda akufumbire agukusanze magombe eye magombe gyono mugambira nyongera ku bifi ennyama onolira magombe baliira ennyama kakati njagala owulire mwana wange okimanyi nti omwana w'obulenzi asira na kitaawe ekintu kyemba sikwagaliza muwala oyo mwana wange wandibadde wakiraba dda oli muntu mukulu n'agamba nti omwana oyo nze muzaala munnange amanya gesi omwana waffe mwana muganda wo omuwala munnange yitanaba mukyala kufumbirwa eri maama we oli nze nasooka okulabika ninkola ki ekyokutwalayo guleda neyita muki ekuba eryokulirima kati saagala olabe taata twala eri naawe ebintu byakunnimba wannimbi ogwasoose n'ogwokuberera olasa ogwokusatu taata nedda kwesikiriza omwana kamuwase kyenkubulirake oyagala kuwasa mwannyoko emabiga byonna simanyi ebyo byonna simanyi alimu abantu mbadde nkulimba nga nkulemesa kino njitereze nga sibotode gwe njagala olaba oba ekintu kino kisoboka njagala otunulire nnyina wa Nakafeero gw'olabe oba alaba bulungi nga omuwasizza gwe goyita Nakafeero mwannyoko muli baluganda ng'amugamba nti bulijjo kyennwanako kwe kuleka ndi mufumbirugana mu mirembe naye bw'omuwasa kati ebyempaka oba wasizza mwannyoko nagamba ekyama kino kirina okuterekebwa ndabesa Katonda yakaba amaziga esantiri ligenze terikwala ku santiri kyenava nsalawo nensirika omuniga mwannyoko gwolonda mugwe kati ate ogwakubaniga abamu agamba naddala nga bamukudde bulungi kakazi kayinza bakakuliridde enkoko pizza kalya zakumukumu basombera ku wirubaalo era njagala nga bajja bagambirawo nti muganda wo sya mala 10 awezi ange zaalidde ina kumuwasa ono awulira obujiji obusolosoze ebikunneme bimutambula mu matu yimirira takyalina adde agayimirira kyava ayagala gwa ozanya n'okuzanya owulira kamuntolooza amukutte munange munnyonnyola enso ekyo kyolina okulamanya kaŋŋende n'erimba gamba ekintu kino tube nga tukimaliriza deeka wowe maama omugamba nyokoto mugamba kikuume nga kyama olabe ne bwazunga ate akyalina agatambula akwasa mwannyina musiro takyalina gatambula wadde mwana musiru mwana ayagala kuwasa muganda we kyano okigamba kino kiwumpuguma buwumpugunyi busiru bukiringa busiru basitade bagenda mukusanza mu ntaana mwana oba bamukupimako kati omwana yamubuulidde omulenzi akimugjeemu kaakani bwe tuveeyo aye n'omuwala wuuno ate gwe kikiwulagawo kati aba agenda mango byewaka ngambye ngene parking ebintu byange ntambule ngende kati ate nga lwaki mbutayagala nfumbirwa ensamba laba ekiri wano nga y'okufumbirwa eteekwa kubanga eri munda mu mutima gwo mwefubutuka omuntu yenna talina kukusalirawo gwe bw'owulira ng'omutima gwo nga gwagala okufumbirwa puliriza bulungi amaanyi g'omukwano toyinza gazikiza taata awagira 10 ku 10 omuwala ono afumbirwe nsamba omutima gwo kyokka famire oluuyi luli luliko olutayagala baana kufumbirwa gane famire eno eriko oluuyi olutayagala kusaidi eno omwana ono afumbirwe eri nekirabika nekaana egenda maaso abatayagala bombiriri balina ekyama kyabwe wetwogerera saidi eri taata wooli yalimaze ddo kibotola era tewali ayinza kugoba n'akawala kano lwakwagala kwesiruwaza naye nga bakagamba kane keeraliikirira nnyo era ekyali kikeeraliikiriza simuza kwe kulaba nga maama alinga akagoba ku nswa bakugamba toli omulalu ayo agoba ku nswa gamba toli omulalu jatudde ewaka taata nga akazaayo ko kali redde era kawulira nsamba ngadda ekyokwetuga bakisazizzaamu nsamba mwana wange takyatambula anoguka bunogozi oba ensamba nkuyita tompitaba kiki obadde ki nga totegerekeka obadde ki
ambuuzabuuza muyita Mama oli mubi. Maama kyonkoze kibi nnyo maama. Nyecha. Maama bulijjo n'omanya ekyama ekyo n'onninda n'engwa mu mukwano n'otaŋŋamba kyama. Obwana bwe bataakubira lugambo kakireeta ng'akakuwozesa. Kafeero nfuba. Omwana bulijjo nfuba mbe nga twagalana tonyega otunula butunuzi kumbe buli kimu okimanyi ekiki. Tokimanyi nti muwala wa Kafeero tuli ba Luganda. Neba matovu ng'alina obukodi bannange kitaawo ng'alemesa. Kyemmanyi kati eyo ye pulaani endala gy'alese akulemeseza eddala. Buli kaseera abeera ayiiyayiiya. Bw'akujja mu kino bw'akuzza mu kino bw'akujja mu kino bw'akuzza mu kiri. Maama nedda. Kani nga mugamba leero amazima taata agoogedde kano si kabaddi. Manya g'amatu. Kino okusinziira kyayogedde agambye omuwala. Ambira sisita wange naye yeddira Ngabi. Omwana wa Ngabi ono yensamba. Oli amanya gaakyuka. Mwana wange okakasa ebitatu. Sooka olinde kitaawo yakyogedde ekyo. Okakasa bulungi. Byogera oyogera mazima ekyo kyoyogera. Ate nnyinza okulimba. Maama n'asooka abirowoozaamu. Kyogamba yagambye. Matovu bulijjo alina omwana omu. Ekitegeeza omusajja ono yazaalazaala wamma bulijjo kyava alemerako. Matovu bulijjo alina omu. Yankweka omwana omusajja ono. Sirikira ekyama. Ekitegeeza bulijjo ogwama guno agusirikiridde ogwama ogunene obwenkanidde awo nange nga bulijjo nina ogwama gwensirikidde. Ekitegeeza nange ogwama gwange ng'ogere. Tuzaaleyo omwana omuwala. Bulijjo ne wa mugamba tuzaale omwana omuwala nga tayagala kumbe ye yazaala dda omuwala. Omwana omuwala. Musajja ono nga yeeyisa bubi. Musajja nga yankwata awazibu. Akomawo. Maato. Kuliko mwami Maato. Iye. Omanyi omuntu nga yazadde emisango nga tayagala mugambako. Yesu lubabba. Kati nga yeetambuza nga yeeyisa yenyiza. Leka naye mumpitiriza yitiriza. Kikyo mpitiriza saagala obikumpitiriza. Ebintu bino bijjeemu. Sebo soko gyewo akagundi. Wewe kyanga. Omwana ebigambo omwana by'omugambye omugambye biki? Okakasa toyina kyo. Togambye omwana ebigambo omugambye ki? Matovu gwe mpuliriza nga nkuyita matovu nkuyisa emirundi emeka. Tombuuza gy'ompise omwana oba akugambye eki kati agambye eki ekyo kyotasobola kwogera. Nkyogera n'osigala wooli. Si bw'omugambye. Matovu leka kwekaza. Toweekaza matovu. Ensonyi kati ozifula busungu. Omwana omugambye nti omwana gwagenda okuwasa mu mwannyina tokimugambye. Togambye nti omwana oli gwamuzaala wamuzaala mudda. Kati wa Kafeero. Nze Matovu gwe wali owulidde Matovu ng'azaala n'Akafeero. Golaba kijja. Yeekaza. Omwana baamuwadde erinnya ye Nansamba ogwo kennyini wali muwa. Omwana ebyama byonna abimanyi. Matovu ne lwaki weegaananga gusajja gwe? Kumbe watwaliranga obuyambye wa muno ng'ali mu kkomera ali oyamba mwana wo na mukazi wo. Gusajja gwe. Ebyama ebyo byonna byobadde osirikidde gusajja gwe gulaba amalevu gonna gulinga okusirika. Matovu kiki naye nkwekumiranga n'otambalamuka abuntu. Ntijja. Efirimu egenda maaso. Ebyewa Matovu birabika okuba ne byonoonese. Egifumbiro nga toŋŋamba nga kyameka mu nnyumba wano. Kati ono yeewuunya nnyo bannange abantu batereka byama. Azaala omwana omuwala oba kuzaala mwana. Abantu batereka byama. Matovu yatereka ogwama. Guli ogwama ogunene gukabedduuzi. Sebo bulijjo kyova ompisaamu amaaso n'ovumavuma ndi sirina mwana obuwala kubanga mwe mwazaalazaala dda. Wabula bannange. Nti nazaalayo omwana omuwala ne sigamba kati ekyo. Kale kitegere nazaala bwa namuzaala ne sigamba kale kati tokitegedde nti omwana ono bw'afumbirwa oli aba bw'afumbiddwa muganda we. Toyagala. Matovu toyina nsonyi wadde omala g'ogundawo obugunzi bw'otyo. Matovu omanyi obuzito bw'ebigambo by'ontikka. Kati abadde oyagala mbikutikka nti akale ewozaawoza oyawuzeemu obuzito weetikka empolampola naye ng'okitegedde ekyo nkikubuulidde.
okimanye nti omwana bulijjo omukaka kufumbirwa muganda we kuba bulijjo namwe mubayo nesirika bagamba mukireke temukivaako omukazi n'alemerako muwabeewo omutwe omunene omukulemeralemerako gw'oneetedde bino byonna sandi byogedde kati lwaki buli kaseera olemerako matovu yeekaza maato matovu ye kafeero jamado ligino nemuzi egenda maaso tumujukira mu firimu nnyingi omuli bandaali nkwebaze nti anti taata bale kuzaala mwana muwala ebbali nga lwaki tofukamira nga kyakulema kati okumanya matovu mujozi mulungi yamugamba nti nazaala omwana eyakulema andibadde nebaza sirina gani ngamuga sisobola nakwetondera nga nkwetonderako ki mukazi yamugamba wansobya omuno bwakusinga nga nkusobya ntya oli yakusinga ensumika yazaala omwana n'akulema gedde wansinga sebo kale nzikiriza olina bulungi onneetegereza yamugamba njagala ondabe awo nno weebale awo kati otali kutegeera n'amwebaza mbu tegereze yamugamba neetegereza sirina kyengenda kwetegereza yegwe sawuda wange wa bulijjo saawu ey'omutwe n'agamba kale weebale kyava asituka takyaluwulira n'olubuto nti luzitowa ne luwewuka nebaza temuzaala baana bawala oddaawo otembeeta butembeesa otyo otambula olinga tulakita erima oli ku mmere yange gy'olya tuzaalira omwana atudde awo kale ono kye yakola nga tajja eri omuto kati ng'amugamba mwana wange wadde naye tofaayo ng'amugamba nkulaba ennaku ekuluma kitaawo ankakasizza amazima matuufu kani ng'agamba nti ekyamazima kitaawo agoogedde omwana oli yamuzaala ekyo toddamu kukyeraliikirirako amalungi tofaayo nze nange ngenda kuwulira amawulire ag'essanyu ogenda kumuwasa omwana oli wakumuwasa ate namuwasa nti nga si ye nakafeero omwana tuli baluganda kati mba mpasizza muganda wange mwana wange kiki ekitasoboka anti sisita wange wani agambe mbu muganda we anti tata wani agambe nti yenna nsamba gweza tamuzaala ye matata matuufu anti ebyo byenjagala taata okuva kati maama nga mugandi gwe toddamu byakwereega gwe yeggwe empanga bulijjo erinnya lyetuufu yeggwe empanga wasa owengabi n'agamba nti mpanga ayeddira fumbe era gweoli oba baaki nze nagala okitegeere nti bali bamafumbe bakafeero empanga kati ate lwaki ompita mpanga wange yeggwe empanga ng'amugamba munange amanya g'amatuufu yeggwe empanga kyeyakweka mu nnyumba muno n'agamba nange munange najja ndi lubuto nenkukweka musajja oli yali talina ssente we yangirire ono najjamba yandeeta naye nali lubuto olulwo we najja naye nga aliwo omusajja munange wowe simbi goli waffe era walusimbi ye kitaawo samba tubadde kati munange era oli wadala mukulemesa toli wangabi kati mwana ekigudde mumaka nze nagamba oyinza okgenda n'olima olulimi olutali lulo naye naawe olwo balulima kati musajja mukulu matovu omukyalo ono ba byonna ebadde bikuumiddwa ng'ekyama musajja wattu byabadde tamanyi awunze bimususeeku ne mukazi gwo weyisa bubi weyisa bi mukazi gwo oli mwenzi bulijjo nga simanyi nyindi wandyamu olukwe mukazi gwo wayenda saagala kyenkola bannange saagala bakinkole nga matovu ategedde nti omukazi gwalina n'omwana omukulu bulijjo siwuwe akana bulijjo nkanda kalaba kayimirira ng'omusu omwene kumbe kaeri kaegundi kumbe bulijjo wandeetera ekitali wanzalira oti omwana okubewa walusimbi mubonna abasajja n'osalawo walusimbi wetugenda okutandikira ekyokubiri jukira zigenda mujja mada videography wali eriko energy center shop number B22 tubadde tulaba emanyikiddwa ng'ekyama mu maka oba ebyama mu maka tugenda kukolekera ekyokubiri okusobola okumanya ludaja biggwera abankuumire